Olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba mu Luzungu nti forgiving one another, okusonyiwagananga. Njagala omusomi waffe omutendeke agenda tusomera scripture yaffe Matayo essuula ey'omukaaga. Agenda kusoma olunyiriri olw'ekumi n'olw'ekumi. Genda mu maaso nyabo. Kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, Kitammwe ali mu ggulu anaasonyiwanga nammwe. Naye bwe mutaasonyiwenga bantu ebyonoono byabwe, ne Kitammwe taasonyiwenga byonoono byammwe. Weebale nnyo. Very straightforward. Tulina okusonyiwa kubanga Kristo yennyini yatulagira nti bwe mutasonyiwa bannammwe bwe baba balina ekintu kye babasobezzaako, temutawaana kujja mu maaso gange mwegayirire nti tusonyiwe, twakoze temugenda kusonyiyibwa kubanga nammwe temusonyiye. Kati ku kyokuyiga kyaffe nga tuyiga, tugenda kulaba several scenarios where okusonyiwa we kujjirawo. Mu mwaka ogw'1987 mujjukira abamanyi ebyafaayo, ebiseera ebyo byali bizibu mu nsi ya Northern Ireland, ng'Abakatoliki balwanagana n'Abaprotestanti, nga balwana ddiini. Waliwo n'Abazungu, waliwo gamba nti abaddugavu be balwana n'Abazungu, naye bonna Bazungu, naye eddiini ye yali ebalwanyisa. Kaakati ne bafuna terrorists ku side zombi, bakubagana bomu, battiŋŋana bomu, oluusi bazissa mu train station. Naye mu mwaka gw'olw'1987 abatujju bano aba IRA, which is the Irish Republican Army, baatega bomu mu building emu, nga mu building eno mwalimu omwami ayitibwa Gordon Wilson ng'ali ne muwala we ow'emyaka 20. Bomu n'etulika, ebibulooka n'ebyuma byonna nga building nga bw'omanyi bw'ebeegwa ne bibagwira. Bantu bangi baafiira mu butemu obwo, naye Gordon Wilson ye yalama, naye bambi muwala we ow'emyaka 20 teyasavaivinga, ye yafiiramu ebibulooka ebyamukuba ne bicrackinga skull ye n'afa. Naye abantu beewuunya nnyo. Mwami Gordon Wilson bwe yagenda mu maaso ga kamera n'ayogera ebintu ebyewuunyisa abantu bonna abaali balaba amawulire. Yagamba nti bwe muwala wange afudde, naye sirina grudge yonna. I hold no grudge against the people abaakubye bomu. Era nja kusaba okutandika n'olwaleero na buli lunaku okuva leero nsabenga Mukama asonyiwe abantu abo abaakubye bomu. Abantu ne beewuunya, kati kisoboka kitya? Omuntu afiiriddwa muwala we n'asonyiwa, n'agamba nti I hold no grudge, sirina nkaayana n'abantu abaakubye bomu, yadde muwala wange yafudde. Nja kusabanga buli lunaku Mukama abasonyiwe. Kyewuunyisa. Tulowooze ku bantu, gamba nga abatujju abaakuba Twin Towers 9/11 ne batta abantu abasukka mu 3,000. Obasonyiwa otya? Naye nga Kristo yatugamba tewali option, tewali weebaga nti bwe mutasonyiwa abantu abakoze obubi, temutawaana kujja gye ndi kusaba kusonyiyibwa. Waaliwo keesi endala eri disturbing, kansubire nti temujja kuyisibwa bubi. E Milwaukee, Wisconsin,
myaka giweredde ddala mingi. Yaliyo omuzungu, musajja muzungu nga bamuyita Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer yali musajja mubi nnyo, yali mutemu, yali mass murderer. Era wakati wa 1978 ne 1991 yatta abasajja 17 ng'abasikiriza ate nga abasinga baddugavu, mostly black oba Asian, ng'abawooyawooya. Oluusi yagendanga mu bbaala z'aba homosexual gye yabasanganga n'abaluwalinga nti bajje mu apartment ye ajja kubawa ssente. Kere bwe baatukanga eyo ng'abawa drugs n'aba abusing sexually n'abatugumbula. The most disturbing aspect, ng'asalamu body parts n'azirya, ebisigaddewo n'ateeka mu refrigerator. Bino parts of the body z'ateetaaga n'azisiba mu bisawo n'abisuula mu trash. Naye ekyakwasa abantu ennaku ennyingi ennyo mu Milwaukee nti omulundi gumu waliwo akalenzi bambi kaali ka refugee nga kaava mu nsi gye bayita Laos. Ko kaasobola okudduka mu apartment eno nga kali bwereere nga kavaamu omusaayi. Poliisi nejja. Kaakati omusajja ono Dahmer n'ava mu apartment n'agamba poliisi nti tubaddewo ne misunderstanding bambi, ono mukwano gwange. What is so shocking nti poliisi yakkiriza omusajja oyo addeyo mu apartment n'akaana ako. Tebaakolawo investigation yonna. Akaana ako of course nako ne kabeera ka victim, n'akatta n'akajja mu body parts. Kaakati ebintu ebiri disturbing ng'ebyo, omusajja ng'oyo, imagine nti singa obadde omu ku bazadde b'abasajja abo abaana 17, omusajja ono be yatta n'abajja mu parts n'akola ebintu ebyekive ebyo, osobola okumusonyiwa mu butuufu if you are ng'oli mu bigere by'abazadde b'abantu bano? Can this man really be forgiven? Waliwo outrage mu community, especially mu community y'abaddugavu, kubanga ba victim omusajja yali muzungu naye ng'abantu b'abadde atta abasinga baddugavu. Era waliwo reorganization mu police department. Ndowooza police chief baamugoba, nabano abasirikale abaalaba akaana kano ne batagenda kukebera mu apartment ne bakakkiriza bukkiriza, omusajja n'akazzaayo n'akatta, nabo bagoba ku mirimu gyabwe. Kaakati omusajja Dahmer ne bamutryinga, omusango ne gumusinga, ne bamusiba ne bamuwa life sentences 16 nga kitegeeza nti mu kkomera tagenda kuvaayo. Bwe yali mu kkomera n'abeera converted n'akyuka, ne bamubatiza n'okumubatiza mu kkomera, bamubatiza mu whirlpool eringa ettogero, bathtub ennene, ne bamubatiriza mu kkomera. Era ga chaplain w'ekkomera ategeeza buli muntu gwe yagera naye nti omusajja ono mu butuufu yali akyukidde ddala. He was a model prisoner. Yejjusa bye yakola, ng'asoma Bayibuli buli lunaku, ng'asoma religious literature. Naye lwali lumu mu Novemba nga 28, 1994, omusibe fellow prisoner n'akwata broom handle n'amukuba ku mutwe repeatedly, n'amukuba ku mutwe emirundi egiwera, n'amutta. Abasibe bano bali very interesting kuba nabo balina code of conduct. Bwe bakutwala mu kkomera bagamba nti okay, naffe twazza emisango kyebaava batusiba, naye ate guno ogwono gwo gususse. So they set their own rules
nga Abaganda bwe tulina enjogera nti bakookolo bageyana. Mwami Sserwanga balumalayo batya olwo? Eryange erya munnange erisinga okuwonya. Kale mwenna muli ba prisoner naye kati n'osalawo nti ono ate ye yasusse. Bakikola nnyo ne kuba child molesters bakutwala mu kkomera for molested children. Ne bakussa mu general prison y'abalala bonna tolama. Era bano bawarders bwe baagala okutaasa bakussa mu kakoona akako ng'oliwo wekka kuba yadde nabo basibe bajja kutta. Omusajja oyo naye ne bamutta mu ngeri eyo. Kaakati bw'amala okufa ne babuuza ne ba-interviewinga ba parents b'abantu bali abaana be yatta, abasajja be yatta. Abamu kivuga nti kuba yali afudde vuga nti nga bw'afudde mulowooza kikoze enjawulo musobola omusonyiwa. Omu n'agamba nti yafudde mangu nnyo tubadde twagala awangaale nga buli lunaku alowooza ku kyeyakola abaana baffe naye kati afudde mangu nnyo. We cannot forgive him. Tetusobola kumusonyiwa. Omuntu azzizzayo emisango ng'egyo tewali ngeri yonna gy'asobola kusonyiyibwa. Naye mujjukire ekyawandiikibwa ffe kyagambye nti bwe mutosonyiwa bantu bannammwe temutawaana kujja wange kwenenya bibi byammwe kuba nange sigenda kubazonyiwa. Ne baga nti ebyo byogambo yakyuka ne bamubatiza mu prison. Byonna byonna biri fake, ffe tetubikkiriza. We will never forgive him. Kaakati bannaffe ab'eddiini eya Hindu ey'Abayindi gye basoma erina enjigiriza gye bayita Kama, Karma. Eno Kama eyigiriza nti okusonyibwa ebibi byo byonna byonna by'oba okoze mu bulamu bwo. Balina kye bayita incarnation nti olina okufa n'ozuukira n'oddamu n'ofa n'ozaalibwa omulundi omulala n'oddamu n'ofa n'ozaalibwa omulundi omulala n'oddamu n'ofa n'ozaalibwa omulundi omulala okumala miliyoni 7. 7 million incarnations. Olwo ebibi by'okoze mu bulamu bwo biba bisobola okusonyiyibwa. Enjigiriza kyo kye bakkiriza. Of course ffe tumanyi nti that is not true naye yenjigiriza yaabwe. Kaakati tugenda kulaba mu bufumbo obuntuntu obutonotono obuyinza okuvaako entabwe. Abantu ne bayombera ddala ne batandika kumpi kuttiŋŋana naye ng'ekintu ekibatabudde kitono nnyo lwakubanga no one is willing to forgive the other. Bonna buli omu alemedde ku position ye. Tuyinawo ba actor ne actress abagenda okutudemonstrating era okugamba okuzannya ka skiiti tulabe engeri gye bayombamu. Bano bagenda kuyomba mu luzungu naye katulabe. I can't believe you forgot your mother's birthday. Come on now. Aren't you supposed to remind me? Mwongere ku maloboozi. Oh. Come on now. I thought you're supposed to remind me because you're in charge of the calendar. What? Don't try to pass the blame on me. She's your mother. Why do I have to remember her birthday? Yes, of course, she's my mother, but I told you just last week to remind me. Why didn't you? No. You are crazy. You are supposed to keep track of your mom's birthday and take care of the calendar. Why should I? Well, it's your mother. It's your job to remind me. I don't believe so. Mwebale nnyo. Abo ekibadde kibajje mu mbeera birthday card yokka. Omu yeerabira okuweereza birthday
ya maama naye babadde baga nano kikino ti mulimu gwo nti lwaki tewanzijukiza. Blame, everybody's blaming the other person. Naye kaakati twagala kulaba byakkirawa, how do they resolve obutategeeragana buno. Katubaddire batulage engeri gye baresolvinga, banaayomba ekiro kyonna oba waliwo batuuka ne baga nti kale enough is enough. All right, honey. I'm sorry. Will you please forgive me for what just transpired the day we've gone through? Oh, okay. Well, I accept your forgiveness, and I'm so sorry about the way I responded. Thank you. These are beautiful flowers. Yes, I forgive ma'am. you. Amina. Engeri gye Amina. omu bwe batuuse ku point omu n'agamba nti bannange tetusobola, we cannot go on like this. Nsonyiwa, nasobezza, n'omulala naye n'asonyiwa munne. Naye okwenenya kuno ng'onoonya okusonyibwa kulina kubeera sinsiya, olina okuba nga okimiininga nti kubanga bwe twali nga abato nga bw'oba munno olina kyomukozeeyo ga nti nkikoze nkiraba naye sigenderedde naye nkumaze. Kaakati eyo apology teba sinsiya ate oba okikoze okiraba naye togenderedde. Nga nzijukira sitoole y'akaana kaavuma munne waako ne kamugamba nti you're so ugly, you're like a gorilla, olinga ezzike. Akaana bambi ne kakaaba ne kagenda kawaaba ewa ticca. Omulenzi oli yali akavumye ne bamuyita ne bamuswamula mu kibooko. Omusomesa n'amugamba nti toddayo okuvuma muno, n'omugamba nti alinga ezzike, era njagala ogenda omwenenyeze. Kaakati omulenzi kuba bamugamba nti toddayo okumuyita nti afaanana ng'ezzike, genda omwenenyeze. Kaakati omulenzi n'agenda ewa munne gwe yali avumye n'amugamba nti nkusaba onsonyiwe, naye erinnya lye nakuyise tewali kikyuse. Kaakati apology ng'eyo omwana yalinga lawyer alaga nti baŋŋaanye okumuyita ezzike, naye bwe mugamba nti erinnya lye nakuyise tewali kikyuse era mba muyise ezzike, naye indirectly kati tebayinza kunvunaana nti namuyise ezzike. Kati apologies ng'ezo teba sinsiya mu butuufu. Bw'oba oyagala okusonyiyibwa olina okwetoowaza mu ebigambo abafumbo bye tusobola okukozesa. Oba tobikozesa biwandiike ku lisiti yo, biri ebigambo 4, muyinza okwongerako ebirala, naye you can't go wrong bw'oteekamu thank you, eyo nkulu nnyo. I love you, nayo nkulu. I am sorry, please forgive me. Ebyo mubiwandiike mubiteeke nga kumpi. If you remember that, oba temusobola kuyomba lunaku lwonna, at some point, wabaawo agamba nti bannange nsonyiwa nazizza omusango, ate n'oli naye nanga nti nga bwe tulabye mu sikiiti yaffe nti naye nkusonyiye, naye nange nsonyiwa kuba nange seeyisiza bulungi nnyo. Kakati ngenda ne ndowooza ku bakadde baffe abaasooka, Adamu ne Kaawa. Imagine nga Kaawa agamba Adamu nti Adamu wali ekibala. Adamu gaddamu nti gwe wakimpa, wali ekibala, gwe wakimpa, wali ekibala nti gwe wakimpa. Imagine talking like that olunaku lwonna nga mudda back and forth. Omwezi ne guyitawo, n'omwaka ne guyitawo, ate jjukira bano baawangala nnyo oba batuusa ne myaka 9. So you can imagine that can be
quite chaotic. Naye you can never go wrong. Ombwa agamba nti munnange tetusobola kuyomba lunaku lwonna, nsobezza nsonyiwa, kubanga bwe mutasonyiwagana wabaawo kye bayita resentment, ne mutandikira ddala oga nti nga tukyayagala. Waliwo omukyala omu yawandiika novel, mukyala mu Spaana, nga mu novel n'ayogera ku couple, husband and wife. Omukyala yali avunaanyizibwa okusapula okukakasa nti mu bathroom balinayo ettawulo, balinayo toilet paper, balinayo sabuuni anaaba. Naye mukazi wattu yali bize lumu ne yeerabira okuteekayo sabuuni anaaba. Banaanyiiga nnyo, n'akola exaggeration, naga nti kakati maze wiiki namba nga siina sabuuni anaaba, naaba siina sabuuni. Omukyala n'agamba that's not the case. Naye omukyala naye alina individual pride. Weewaawo yali yeerabidde okuteekamu sabuuni, naye ng'amanyi nti omwami by'agamba nti anaabye wiiki namba, it's an exaggeration. Ekintu ekiri simple bwe kityo nekifuuka trouble okukakana nga basula mu separate bedroom olwa sabuuni, ate teyakyusa sabuuni. Bwe bajjanga okulya nga balya ddina naye nga tewali ayogera na munne nga ku bombi tewaliwo asobola kwetoowaza nga nti ebintu tebyagenda bulungi, munnange ensonyiwa. Imagine sabuuni n'abatuusa n'okusula mu separate bedrooms, n'abatuusa n'okulya ddina naye nga silent, buli omu alya buli, tewali asobola kukola ki, tewali asobola kugamba nti I'm sorry. Kugamba bw'otenenya kibanga bw'oteerabira past nti ebyo biri mu past tubite, kibanga ebbwa bwe liba liwona ate n'oli kwagula n'okuulako eno scarf ebadde coveringa ate ne lidda buto, bwe liba liwona ate n'olitankuula. That's what happens. Bwe mba n'ebintu bye badde muyombera nga waliwo mwena muganye okusonyiwagana, it's just like a wound that will never heal, kubanga bwe liba likala nga ligenda okuwona ate ne mulitankuula. Okay. Kakati okay. Tumwogedde writer tumwogeddeko eyayogera ku bakyala ba sabbuuni, omwami omukyala yeerabira sabbuuni. Kakati tulina okwetunuulira ffenna ne tugamba nti kakati as individuals, what is our track record mu kusonyiwa bannaffe ababa batusobezzaako? Njagala tusembyeyo nga twogera ku Yakobo ne muganda we Esawu. Tujjukira bulungi ebyatuuka ku bantu bano. Yakobo yeekobaana ne maama ne bakola olukwe, ne babuzaabuza taata kuba ye takyalaba bulungi ng'amaaso gayimbadde. Esawu ne bamubbako birthright, ne bamubbako omukisa ogwali ogugwe. Yakobo n'atuuka n'okudduka agenda e Bukojja ng'amanyi nti ono brother olw'obusungu bw'alina agenda kumutta. Story yonna tugimanyi. N'atuuka eyo naye ne bamuzannya, father in law n'amukozesa emyaka 7, ate n'amuwa omuwala omulala si gwe yali ayagala, n'addamu n'apakasa emyaka emirala 7, ne balyoka bamuwa omukyala gwe yali ayagala. Story yonna tugimanyi. Ne bazaala abaana, abamu yabazaala mu ba house girl, ba assistant b'abakyala be, naye n'atuuka okuddayo ng'amanyi nti nzireyo ewaffe. Naye waliwo we yatuuka n'alaba Esawu ng'ajja okumusisinkana ng'alina abasajja 400. You can imagine panic. Yakobo n'amanya nti ebyange si birungi, leero biwedde. N'akolawo ku sipiidi, naye mwalimu obusosoze kuba yagabana abaana bano
naye be yasoosa mu maaso be baana ba house girl be yazaala mu ba house girl aba assistant b'abakyala be yateeka mu maaso. Ani amanyi be yazzaako baana baane be yazzaako? Bible scholar muli ludda wa? Liya. Wangi? Liya. Weebale nnyo. N'assaako aba Liya. Kaakati n'asembyayo omwana we omwagalwa ennyo ye yali ani? Wangi? Joseph ne maama we yali ani? Rachel. Muli ba Bible student balungi nnyo. Amina. Agamba nti bwe banaataakinga bwe basobola okutta layini eri esooka n'eyokubiri oba oli awo Lakeeri ne Joseph bajja kuwona. Naye to his surprise Esau n'ajja n'amugwa mu kifuba n'amunywegera ne bakaaba amaziga. Imagine omuntu abadde amanyi nti bagenda kunzita, omusajja tansonyiwanga bye namukola. Laba what happens. He had forgiven. Esau yali asonyiwe muganda we Yakobo ng'ebyemabega byonna abyerabidde. Amina. Ali ready okustartinga chapter empya. Kaakati omuntu nga Esau ku bintu bye baamukola bw'aba asobola okusonyiwa muganda we yamubbako birthright. Ekyo kintu kikulu. Tebalinga bano bye tuyimba mulaka nti wandyako ennyama tabaala n'ofa, omusango gw'ennyama teguggwa malojja. That's a joke. This is serious. Baamubbako birthright ebyandibadde ebyobusika. The man has a reason to be bitter. N'agamba nti omusajja oyo we mukwatangako era alinzitira Yakobo ngenda muwaayo ekirabo wano. Naye si bwe gwali. Esau yasonyiwa muganda we n'amwaniriza n'amunywegera n'abuuza nti bano baani, nti munnaye Mukama yampa omukisa, bano be baana benzaaliddeyo, nti ate bino ebisolo byonna nti munnange era Mukama ampadde emikisa n'ebisolo ebyo byonna bifunye eyo gye mbadde. Kaakati kyakuyiga ky'amaanyi nnyo nti obanga Esau asobola okusonyiwa muganda we yamukola ebintu ebibi ennyo bwe bityo, gwe nange tulina nsonga ki etugaana okusonyiwa baganda baffe oba bannyinaffe? Oli n'atuuka n'okufa naga nti omusajja oyo oba omukazi oyo sigenda kumusonyiwa n'omulundi n'ogumu. Nankola bw'ati, nankola bw'ati, nankola bw'ati. Omusomi waffe nga tumaliriza tusomere ekyawandiikibwa ekyo kiddemu one more time. Matayo essuula ey'omukaaga 14-15. Kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Naye bwe mutaasonyiwenga bantu ebyonoono byabwe, ne Kitammwe ali mu ggulu taasonyiwenga byonoono byammwe. Weebale nnyo nnyabo. Amina. Scripture simanyi, that is the command. Katonda bw'atyo bwe yatulagira bwe yali ayigiriza Sermon on the Mount. There is no other way. There are no exceptions made. Oluusi ebintu biba bizibu nnyo kati kino kyankoze nga kizibu nnyo. Kyankoze nga kizibu nnyo. Katonda tatuwaddeewo exception. Agamba nti bwe mutaasonyiwenga bantu bannammwe ebyonoono byabwe ababakoze obubi, bwe mugaana okubasonyiwa, nange sigenda kubasonyiwa. Mukama waffe atuyambe tuyigenga okusonyiwa bannaffe. Kwe kusaba kwange mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Amina.